Crane Photography. Moments for a lifetime. Katonda bwakuwa omuntu gw'osiimye kibange ekiroto n'omutunuulira nga yenna omwewulira era akusanyusa. Nze mazima nali nterebuka nga nti oluddewo okutuuka nga noonyeeyo laavu eri natural gye mpulira mbuyimba. Omuntu gwe sirina kye ntuma okugaya oba okukyusa n'obukooweekoowe bubwo ku maaso era nabwo obulungi yadde ebigambo mu nsi bingi bimpeddeko omukwano kugambe kiky'otalaba kulaba enzijudde mu maaso. Misuwa gyonna gyereze mutwe gunnuma neelese owana nowa gye weekwese gwe vaayo gye bwekwese. No, nteka ku chupai, teka ku sweet medication. Niambie shida gani? Mutima Onazo mukwano mungi wakutuka okusinga bangi nsomose emiga mingi nga noonya amazzi ne first aid. Hakuna dawa, baby you're the only one dawa. Hakuna dawa, otali omwoyo gunnuma. Hakuna dawa, baby you're the only one dawa. Hakuna dawa, otali omwoyo gunnuma. Kati bwotyo kikole bwotyo tabula dagala mupiso bwotyo tunula mufometa mu madokta kamata fomita eddaga empiso gikwata bulungi dokta. Shake before using it, shake before using eddagala yenya ondazo omukwano mungi wakuguga okusinga bangi nsomose emiga mingi nga noonya amazzi ne first aid. Hakuna dawa, baby you're the only one dawa. Hakuna dawa, otali omwoyo gunnuma. Crane Photography. Moments for a lifetime. Moments for a lifetime.